nange ekanzu zo ntundira ddala nkubira nkuleetera ekanzu eno si ekanzu ya bulijjo tewekkiriranya baako kyotunda bajja kufuna abakigula mu ttaka mwendi mu kusiiga langi mwendi ate wuyo makanzu mwendi Uganda nsejjudde opportunities va kuzikusibira ku opportunities otandika ekintu ekinoolunda enkoko n'olima vanira no ogenda omumaliriza ng'olina ebintu byonna bye wali oloota. Yes, Uganda is a virgin country with the opportunities. Okola ekintu eki omukisa ogwo otandika ogumultiplyinga every day. Yes, nze nnunda ebisolo ndi mu mbuzi nja kulaga embuzi ojja kutya. Kagamba Uganda ekuwa opportunity, amisi yagamba Uganda ekuwa opportunity every day. Si wali nti nno simanyi okola mu DHL punkuti salute. Full stop. Kyakabi naye era kireeta bowadomu. Olumala okukola 8 hours nodda mu apartment. Olumala okukola 8 hours nodda mu apartment. N'otambula kawo mu dduuka tetoyinza kugula bintu every day. Nodda mu apartment. N'obeera mu robot life. Naye wano nofuna milioni 2 nodduka ku kataka n'ogenda ku hardware walodi nosasula ku mabaati n'ogenda ku roofing nosasula ku kino nosasula ku cement nosasula ku mbuzi ogenda omaliriza nga supidi oli ku ndala.